mama robot ng'olwayo nnyo mu nnimiro. Abantu banninze dda olwayo nnyo. Tuulirako wano. Gendi oli otya? Olwayo nnyo mu nnimiro. Obwedda nkulinze wano okumpa akakooti kange nkanoonyeza sikalaba. Kati mbadde nina okunoonya kuntu tobolaba nga nzidde naye kasita nkomyewo. Akakooti kange nno kampe. Kangende nkaleete ssebo. Kale. Oluddeyo nnyo. Taata roboti ino ngireese. Neeyanzizza nnyo. Kaakati kirabika ngenze mu lukiiko ebisigadde byonna nkuleseeyo anti engeri gye watali kufulu gwe kufulu ya wano. Kale ssebo. Wangi mbadde nnongozaako wakanga nsanyusa okulaba. Kalibu wano kankuwa ekyokutuulako ntebe bwa wano munnange tulirako wano mukwano. Ntube tensuule tojja kugwa egyo tukozesa. Kale ye era ddenya sera ni bulungi kulikayo
Buddeyo. Kuletedde olugambo. Olugambo londetedde lulungi. Lugambo kyolo. Omwami wali mu bbaala. Omwami wange. Kiki? Tata Roboti. Oyo yennyini. Kale bannange empaka nasobola kukkiriza Tata Roboti ali mu bbaala. Naye nkwewuunya mukazi gwe. Nsituse n'enzijja wano nkuleetera olugambo ate kati ogamba muti musanze mu bbaala kati. Naye kyenkugamba kyekituufu. Bw'abadde ava wano andekedde nuswali bina bye tuba tukozesa. Kati ez'omu bbaala ng'azijjeewo. Nze simanyi naye nga musanze mu bbaala ate ekyo kireke. Eno waliyo omukazi ne sayidi eno kati simanyi bw'ogenda kukola. Alina abakazi babiri mu bbaala. Babiri. Tata Roboti ng'aggyeewa ssente. Naye omanyi tugende nkutwale mu bbaala. Gyali. Naye kansooke nzije neeyise okobeereko awo nzije. Nkulimba. Mukwano gwange. Omanyi nga omusajja atemye ettooke? Atutte ettooke. Ate gye liri ku mugogo. Kati omanyi tugendeyo mu bbaala. Mu bbaala. Mbadde nsaba nsooke wa chairman ono male omubulyako ebizibu by'omu nju muno. Tugende mu bbaala. Waki ogende wa chairman? Tugende kati mu bbaala nkulageyo. Njagala mukwate lubona nga ne chairman amaze otutegeera. Kale. Tugende. Kati nzija kunsanga ewaka. Baleko jeje. Sala no jeje. Sebo wasizote. Chairman wali. Madam mwagala mu. Kale si. Chairman. Zai. Apoita ali. Anyanjagala. Sente beyenze sebo. Buzibu kyaki. Sala chairman. Je ulioche. Ndalu yombo buzibu kyaki. Sente. Nze kenyini. Era omwami wange tatunze ettooke. Era luyomba atunze ettooke. Atunze ettooke. Naye okimanyi nti ebintu byammwe bintamye. Buli kaseera buli misango gyonna ku kyalo kuno gijja wange giva wa luyombo. Sente beluutu eno. Omwami wange njagala omukwase n'omukono ogw'ekyuma. Kiki kyobadde oyagala leero nkolere ebbaawo? Leero oba omusiba musibe. Okimanyi nti ebintu byammwe mbikooye. Buli kaseera misango, buli kaseera chairman. Luyombo ye takula. Ewamwe temukula. Buyo omusajja we yetasobola kugambako nti no kanzi kakkaneko ndibeereko ng'omuntu omukulu. Ekituufu sente beluutu eno kyenjagala ekintu eki? Kimu. Nkwasiza omwami ono omukono gw'ekyuma. Bwe kiba kyetaagisa komera mutwale. Nedda bwe kiba nga kiri bwe kiti. Ngera owulira nti n'omwami wokkiriza ti musibe. Bindekere ebisigadde byonna. Kendi chairman. N'obuyinza nze mbulina ku kyalo kuno. Ensonga zonna ezikwatagana ku bbaawo omukulu luyombo. Zonna ngenda ziteeka mu ngalo zange 5. Agenda kundaba. Wabula wootuukidde wano nange nga ngenda mu lukiiko. Era kati ogenda kukkiriza male okuva mu lukiiko. Ngenda kujjayo eyo nja kumulaba. Chairman, ddala onojja. Ngenda oluva mu lukiiko bwenti. Mpita buyisi nze nzijeeyo. Era bwonsangidde nga mmaze okwambala bwenti. Nga ngenda mu lukiiko. Wama mwana wange jamu peti girikooti wano. Jamu peti girikooti kyange wano nteekeko. Ompe n'ebitabo byange ngende mu lukiiko. Oluva mu lukiiko bwenti. Oluyombo yongera kumusiba nze nkoye emisango gyammwe wano wankwewa. Siba. Oba omusiba nze nkugambye. Ko ngambye. Sigwe mukyala luyombo. Yenze mwennyini. Olisi ye luyombo. Yeye. Ensonga zindekere. Kale chairman, naye luutu eno mukwatire ddala. Weesirikire. Wamma mpa ekigirikooti kyange awo ku musumaali. Ompe n'ebitabo byange. Kale ekigirikooti mala okugenda mu lukiiko. Kale chairman, nange kangende. Banninze dda. Obudde bwo badde bugenze. Kati chairman ndowooza n'onsangayo nze waka. Oluva mu lukiiko. Nzijeeyo. Kukumye ssebo.
wengendeddeyo musanze ava mu lukiiko bw'ava mu lukiiko bw'ati nga gye waka wange ewange mu maka naawe omulinze ate oba kyeyamani bwate waŋŋamba mayisa ameka zanava mu lukiiko ate nze mmanyi kati nze mbadde nkugamba tugende saa zino mu bbaala nkulage kataloboti gyali mukwano gwange bale njagala bansooka engumira ebintu bya kyeyamani byaŋŋambye kyeyamani anava ddimu naawe mu lukiiko tugende kati mu bbaala omanyi ki nti agenda vaayo ki kale oba woti ogambye tugende kati tonayita wali ewaka tetukwata kukola ku mutwe tugendeyo sege Simolo olwe obadde ki ono oba otya omukuba obukazi eyo yongeramu amazzi awo butono totibuuda obadde ki mulabe onywaki wooli oluseke naawe wantama kiki olina nnyo omululu Simolo akaseera kano wakoze sente kakati kiki kyogamba oyagala kugeza nandi kyokugazayo nga twagasasudde alimba nnyo omulabo oyo anaamalako naffe twagaguze bebi lweki tonywa sigago onooba otya wekakula binani abuzabuza lulawo oyo mwifi mu lusoko nako wiba wabeere leka kunyweka mala kefe mu lukoosi onooba otya gwe badagende kuba kyetukolera abayi oli wano eno olitudde nga walesaakulya watakede oli kuba n'abakazi kati golojo osobola okuyimirira nange nze kyelulungi waabwe nze toyinja kumalako nange nje mutabani wa Nanchobo njolaba kiyinja kwebba era nettooke eri nje nene kyati yange njitunda n'ekigalo bwelele kabube buno obugato ate nyakyalibwa nabwo toyinja kunkyobola nje nyimirira naawe n'oyimirira mbwaja ku kyalo gakiya tonkyobola era genda onoonye banno bwe mwenkana laba ekitwe tomanyiranga ojo nve nako balowooza mmwe twalyanga nammwe saagala onumanyire okumanya wantama olinga mwogo kakati n'otunuulira kano kalinga egundi olusenke mama Robote naye munjunga kiraba taala kikyo kiri muno mulimu omukyajja kiki gulawo enju mama Robote kati kinga bajja bange oba kati gwe nakuleka tukola ki wano naawe gulawo nje kyelulungiwo ntuki obundi kakati naaba gulawo nze njagala kuyingira kweba nvuddeyo mama Robote kati waliwo ku kamere waka wano tata Robote tewaliwo mmere lwaki tetufumbye ate watulekedde sente kiki ennyo tata Robote wootuukidde tetulina sukaali tewaliwo munnyo ate n'omwana Robote mulwadde ne sabbuuni tewali sewo naye mukajigo olwepanga okimanyi nti bajjajja bagiranga mapapaali ne babikunya ebikoola ne bayenga ne bakunya engoye ekirala ku kyo oŋŋamba otya nti tewali munyo ng'okyobola okukola oluvu n'ofuna omunyo
Chabuni nong'ama nti tewali kyukali nga kyukali okimanye nti alwaja nong'ama nti omwana mulwadde ng'okyobona okuyenga omululugi omwana naye ng'okirabika olina n'akajaja njepa mmere ndye Tata Robert tewaliwo mmere nenje kutabani wanankyubuganga ndabi ngenda kukyula onyala tetufumbye ssebo tewali mmere kakati obwanga bwotokokyajewo nange Tata Robert Wanji wasuza otya se kyendi nnyabo wasuza otya nasiza hange Tata Robert naye mwami wange Wanji lwaki tova ku mwenge omanyi nga wakoze nesusu mu mpale nze gwe mwenyini kyokka nga abaana batunula okola susu bwoti Mama Robert ayakuwadde amagezi tinve ku mwenge nze nsobola okwefukira nze mu luyombo wonya ku ngoyo zuli oba teziwonya nkali ezo nga tewazifuseeko togiwulidde ndoza ngeri gyandi mukasenyiga naye sisobola kikola nze luyombo nze nno nze nkubuulira wakikoze naye kimanyi sooka mpa ebigatto byange ebyo mmale okugendako ne mu lukiiko eno kyeka banninze sawa ya lukiiko budde bwebwo kanzireete se naye ng'olwayo badde nanti nkyaziyonja iye Tata Robert Wanji kakati ebyokozesa ewaka ebiki nakugambye tewali sukaali tetulina munnyo ate omwana mulwadde n'ekyokulya kyenyininyini tetukirina ssebo ekisookerwako saalidde kyaggulu n'ekyekiro saakiridde emmere yange eyasigaddewo mutandikire ku eyo kale ssebo Sentebe nze kenyini ng'obuze nnyo olwaki bannaye oli otya omulonzi wange gyendi munnaye ndudde okulaba oweweta obugalo bona bulinganga ki olwaki Sentebe mugyebale kale ssebo naamwe gyebale ssebo kale obuze nnyo Sentebe nga gyendi ne pulogulaamu zitambula tuwulira buli kimu kikoma bukomi eyo tuwulira embuzi tezitutuukako kakati Sentebe okulonda kwaffe kwatugasa ki ekituufu kiri kimu eno gyondabye nva mu lukiiko lwa bintu byammwe gavumenti yaweerezza embuzi yaweerezza enkoko n'ebitooke naye bw'onoba ofunye ekiyumba ng'omaze okuzimba ekiyumba nja kukuwa embuzi gyezi tuzimba ebiyumba abamu olugira bwe tuti temutuwa mbuzi anti kisinziira era singa ntuuka ewo ng'obadde omaze okuzimba bulungi ekiyumba sisobola kumma mbuzi Sentebe gonga amazima kkiriza gaana tugenda kulonda lawundi eno naye oba tompadde embuzi sijja kuwa kalulu kange oli bulonzi wange okimanyi bulungi ensonga zo zonna fe gavumenti eri yatuwa kulya
kati wesiwe mu balonzi bange era kyobola bogeza olubuto olengera nze bwenfaanana musajja wattu naye ngenda kukulaba onandaba zimba ekiyumba n'olusuku oba olina bwosobola okusimba nze ndakujjeewo sentebe njagala mbuzi nja kujja nkulambule kale sewo Nenyama James sokonya kuchibala ngomukazi omulungi tosobola kubanga toliko bakuuma muzuukuke mugende mu omuntu anaabayitanga emirundi emeka okuzuukuka tamujo sikyalekana naawe niye nja kukuloga n'abaana bo gwe Juli muvaawa bulijjo mujjama malawoozi gange mu lusi taata Juli okola kino omuwala oyo omwana waagana atya omwana wange okukima amazzi osobola kwagala taata wange njakukuba muwala wankuba atya we ssebo taata malayo ye enkuba etya era obuzibu bwonna buvudde kuona atayagala kukola wakuliza abaana byebiki bikula byebiki bawudulako bubudozi kyalo omanyi kyetuli kyalo kuno ffe bannannyini kyalo mbadde mmanyi nti nno bawasengawo abaddaawo atakufuna buzibu wenyuza odde mutaata ndeese omwana vaawompitewo kanambako naawe ngene simu gy'oyina wesawo James Mama James ki njagala ompenye olugagga lyange sivaawo wano tina kyogamba alemera ku taata waffe sogena gitundiddeyo mukazi wange wawaka nawulira atya nti nno lubuto ku mitwalo omwendo mpaddeko mitwalo 3 abona omusajja wa katonda gw'osindikyo